Yes, akati kankwaniza ku Fadi TV ujina kusaba subscribe nga like nge video no comment section weri awo bako kyotesa oba kyobabula waliwo obulwadde obulumbye Lwasa timuna kutegereka bulungi abamba gamba typhoid abala bagamba kibumba naye bumumalawo nno musajja mukulu amanyikidwa nga Emmanuel Lwasa ono yadusibwa mu ddwaliro erya Case Clinic wabula yagibwayo dda eyisazi natwalibwa mu ddwaliro ekkulu ery'Eluwaga. Lwasa obulwadde butabuse naye nga bagamba nti bulwadde bwa typhoid manyi bisesinga omuntu kasitobeera ng'onywa amazzi amabisi ovuna typhoid nebuza Lwasa anywa mazzi mabisi manyi bagamba typhoid ava ku mazzi mabisi bisi ebisinga kwasinziira okuva kati nebuuza Lwasa amazzi gabadde anywa mazzi mabisi owanidde simanyi kigenda mu maaso ku bulamu bwa Lwasa naye nga bagamba obulwadde buno bwamutandisa olunaku lwagozali ssaawa nga 2 ez'ekiro ono yalisibwa mu ddwaliro erya Case Clinic era gye yasuze ono agibwayo enkyalira atwalibwa mu ddwaliro ekkulu ery'Eluwaga naye nga obulwadde bukyamuluma olubuto lumunyoola nga bumanyi typhoid ng'egyalumamu akuluma olubuto obeera osesema obeera oddukana kwegamba Lwasa kati saa zino ze sayini zagamba zaafuna zagamba eri abasawo agamba olubuto lumunyoola asesema kumu typhoid muliwe musajja mukulu amanyikidwa nga Emmanuel Lwasa Mumusabire asobole okutereera naye nga ekirwadde kimumalawo essaawa zino ali mu ddwaliro ekkulu ery'Eluwaga naye nga ab'Eluwaga tebanakuvaako kye boogera ku ki kale essaawa zino obulwadde we buli obulamu bwe engeri gye butambulamu kale essaawa zino kuba yadusibwa Eluwaga ng'ali bubi nga olubuto lumunyoola bamubagamba nti typhoid n'ebiseesinga typhoid ng'aba asusseewo nnyo ye kati Lwasa nga gye Lwasa Emmanuel mugagga ono amazzi mabisi anywa aba anywa gaaki lwaki olubuto lunyoola Lwasa abalala batandise okubiteekamu nti luyinza okuba obutwa wali ku mukutu gwa Opera News ne ku mukutu gwa News yuyi bagamba nti Lwasa ayinza okuba bamulunza akatwa nga nsonga lwaki olubuto lumunyoola ate nga bwasesema naye nga tulinza alipoota z'abasawo babeeko kye boogera ku nsonga eno abasawo bwe balindiddwa bukka okuba nga boogera ku nsonga eno kiki ekiruma Lwasa lwaki olubuto lumunyoola lwaki sesema lwaki tali mu normal life ye nga bulijjo bwabadde atambula obulamu bwe ngeri gye butambulamu bulijjo lwaki essaawa zino si bwe buli naye nga ebyokusabya mwana mulenzi Emmanuel Lwasa naye nga ekirwadde kimunyoola kimugoya kimumalawo okugamba kimukenkena kimusensera kimumalawo nga bw'obiwulira munnaye naye nga yeetaaga essala mu Emmanuel Lwasa ye okusinziira ku musawo wali mu ddwaliro erya Case Clinic amanyikidwa nga Dr. Joshua Kakembo amanyikidwa nga Dr. Joshua Kakembo ono ategeeza nti bakoze experiment ku lubuto lwa Lwasa olwo nga tebalamu kizibu kyonna kimuluma era bano bamuggyeko akasaayi ne bakizuula nti typhoid mwali naye nga ate si ew'amaanyi ayinza okuba nga akola ki alumisa omuntu bw'ati olubuto bagamba nti bamuzuddemu akawuka ka typhoid naye nga typhoid si w'amaanyi manyi esinga typhoid abamu naye stages esinga bulwawo kumujjanjaba stages zigenda zikula mpola ayinza okukula n'atuuka ku stage eri waggulu ku ntikko naye nga ebiseera ebisinga baba basobola okumujjanjaba kyokka ate bamututte mu ddwaliro ery'Eluwaga bano bategeeza nti bamuzuddemu wadde ekirwadde na kimu okusinziira ku alipoota kati gye n'akalaba eyakafuluma essaawa zino ku wano ku mukutu gwa UG News bandaga nti Lubaga hospital eraga nti tezuddemu kirwadde kyonna tugamba Lwasa temuzuddemu kirwadde kyonna kimuluma kati lwaki Lwasa lubuto lumunyoola bano bagenda kukola experiment esingako ku ezo gye bakoze ey'okumuggyako omusaayi okumukebera typhoid baagala kukebera system ye ya mubiri naye ng'ate saidi za Case Clinic bo bagaye bamuzuddemu typhoid naye nga si w'amaanyi bagamba ebiseera ebisinga ne Case Clinic eyo nayo si nnyangu ebiseera ebisinga bamanyi okusigaza abalwadde ng'omuntu yafaada naye nga bamulina nga bagala kumugyamu ssente ziyinza okugamba Case Clinic eyinza okukola yadde just ekakulaga nti yadde ekoze experiment ewerako okusinga ab'Eluwaga nga baagala Lwasa basigale nga bamujjanjaba naye ate tebasobodde kumulekawo mu Case Clinic olw'ensonga nti Case Clinic yali terina kyanjawulo kyekozeewo ky'amaanyi nnyo ate ng'omuntu alwadde butawuka Lwasa saa zino abantu abamuliko mikwano gye bannaggaga bamuliko wali mu ddwaliro ery'Eluwaga bano bagenza okumukyalirako okulaba obulamu engeri gye butambula bagenza okulaba ng'alikkirya bagenza okumulaba nti alikkirya ali bulungi talina kimuluma kyonna beeyiyeeyo mu ddwaliro ery'Eluwaga okufa okulaba nga bagenda balabe ki ekigenda mu maaso ku bulamu bwa Lwasa Emmanuel era bano bamutwaliddeyo ebintu bingi ebiwerako okuli ebyokunywa ebyokulya naye nga bagamba Lwasa sisuubira nti typhoid ayinza okuba nga amuluma kiba kizibu omugaga okunywa amazzi amabisi mpoziko nga amazzi ge tugula ag'obucupa gaba mabisi agamu ebiseera ebisinga naye mu ebiseera typhoid okumuluma oba onywa amazzi amabisi ago galumisa nnyo typhoid naye nga
Ebyokosa bya Emmanuel Lwasa obulwadde bwo Bambi bukyamuluma bumusense nabi. Singa Lwasa abadde atera okukola ki? Tatakukiriza naye akkiriza agamba obulwadde bumuluma. Amazina akkiriza n'agamba nti munnaye ekirwadde kimusense na kimumalawo. Ebifaananyi ebibalengera essaawa eno ebifaananyi byolengera ku screen. Bimu ku bifaananyi ebyamukubiddwa nga yakatwalibwa mu case clinic nga tannaba kutabuka. Kaluvannyuma yatabuse n'atwalibwa wa mu ddwaliro Lubaga n'ebyo ebifaananyi eby'Elubaga tannaba kufuna wadde ekifaananyi na kimu kyonna kiteekebwa ku intaneti. Elubaga akyaliyo tannaba kukuba wadde ekifaananyi wadde n'ekimu okulaba ali biki ali atya gamba bikyanoonyereza okufa okulaba nga bizuuka tumanyi kizigera maaso ku bulamu bwe. Nakugamba as updates esingako ne ku zino zimbadde akadde kano. Nakusaba subscribe nga ate like video eno comment section weri awo. Baako kyoteesa oba kyewabula ku video eno. Tukitambuze mu ngeri eri enkambwe ennyo okubalizamu n'okusingako kweno engeri gye nkikozeemu mu ntandikwa. Subscribing bagita Fale TV like nga comment section weri awo. Subscribe onyige n'ekadde kujjako ofuna notification buli lunatekangayo video wano ku Fale TV yimba sibido ndowooza. Mwongere okusabira Emmanuel Lwasa asobole okutereera Bambi musajja mukulu ono. Bye bulungi. Bye bye. Mwiraba.